tuli lunaku lwa leero tulina Amale tugenda kuba tunyumya tomazeeyo mannya gange nze Dr. T Amale omugo gwa Musa n'omuti gwa White Star Mac Premium White Agent Benz Mercedes Actros 450 compressor 600 ml jajja fagala Medal XP moto kati sanno na Rose agenda mu Nuupu nisidiringa na banuupu sikolagana na Kyagulanyi Robert Center mu Sefulia Kimpugugu Kimpana Kimpanze Bobby Wine sikolagana naye nja mu kubapaka tuli kama gombe tatule sekutaziza kuvola nyata ate kyano ya Nuupu Kookie mumanyi na uli weni muhegane gamaze Sanchez nze Sanchez okufirwa amanyo gange okufirwa amanyo gange Museveni yantama siri wenale Muhozi sikuwagira siri wenale Janet wantama siri wenale siri wenale nendi kubukedde wekoledde interview siri wenale wacho yagala okonyekesa okay tubaniriza njagala okutwala omukisa guno okubagamba mugenda ku Brina Shoes ebukoto mube nga mumuwagira ine engatto zonna gwe ayagala okunyuma ayine engatto za emikolo ayine engatto zino ez'okucakala ez'okulya obulamu so genda waawe ebukoto osobola okuba nga omuwagira ali ku 0759 64 98 36 genda waawe ebukoto omuwagire oba genda ku social media ze osobola okuba nga ordering engatto nti njagala size eno njagala eri njagala eno ajja kuba ajja kutuusaako Dr. T Amale ogamba otya Asente weri myaka mito nsenga bonda basemulugunya ndi musajja mulokole nsaba Katonda nenzija nenkola emirimu gyange kulikayo wa Benhin sagenze atengo sagenze kubanga sisabirayo sabira Pastor Kayanja nendi mulokole era ekyagenze maaso nkyebaliza Katonda inefu naye twabaddeyo tulaba ebyamagero byeyakoze ne maama Nabagereka yaliko kati saawa eno Mama Nabagereka yabaddewo wali waliwo n'abadde beebuuza lwaki beene teyagenze naye yasobodde kukola ki kugenda yekka eba Sanchez n'ogenda wali Benin akola bukozi bwati n'ofuumuuka ku mmandu ezikuliko byonna bigaana ebyogwe ogwa ate kati gwate gali gamaanyi agakusukkulumi ku mmandu ez'oliko Sanchez lubaala akujjudde lubaala nnuma akuluma naye sisobola gwa kale nze ngwa n'abalokose n'abakkiriza Kristo kwa oli eggulu n'eggeyeena naye ng'ate bagamba akasente ke baatadde mu Benin kangi anti kati ababyogedde ani yabyogedde hamu ku internet ani kirumira hamu ate tasobola byogere kati bannaku baba ayogedde ffe tubafaako anti sente ya muwa Kayanja akola akasente ke anti bw'aba kale akasolooza mu ggwe genda okanone nze nagamba omuntu gwe bw'owulira nga yuwala ekubba genda wali gundi nakawo ojjeyo ezizo simpuli nze siwuliriza mboozi z'abanaku ezo emboozi ezaabwe sima gundi yagambye bwe kuba tekuli hamu tekuli bitaatuule tewali yagambye bali be balina okugamba hati omunaku ayogera kinga alina nika enteeke mu kabaktemwogera ne famire gy'ova totuula nga oli mwavu osanga bamaze okuteesa gwoyoza obuugi mubali ebikopo mubaluni ojimya n'omuntu ng'alina nika mu baketi yazinnyika n'ateekamu omo wiiki nnamba tannazooza naye ng'ali ku gavumenti osanga omuntu tanaabye enkwawa adisikasinga budgeti nemukwatako nanti nze nange waliwo bitankwatako mu ggwanga nkyalina wenkyaliremu olaba wano olevo wendi ndi munaku nnyo ndi mwavu nnyo okubaako byenjogerako so kati abantu baalema obulamu bw'abalema balina ebiku bannaku boogera ku gavumenti Kayanja yabalumye biki bagende wa Pastor Bugingo Pastor Bugingo yaliwonga ekiteeso anti no ekkanisa omusumba attractinga buli kanisa ina abantu bekola ki kati awo kati gose inzo sabira ku fanero oba gwano ku watoto service za luzungu ate muli babonna basomi muzungu ajja wesona praise Lord atoba gambe imuka atoza budde wakuwayo kirabo tobitegeera so buli omwe abeere waayina okubeera grading ekifo kikulu kintu kikulu internet etulowooza nti twenkana kyovola osanga omuntu ng'avuma Katikkiro osanga Sadamani Makebe ng'avuma MP nze zaake MP asinga obusiru wano naye muwa ekitiibwa kuba honorable
sirina we seteeka we siina kutuuka olaba ne Kyagulanyi Robert Ssentamu Ssefuliya Kimpugugu Kimpana Kimpanze muwe ekitiibwa tulina bitakkaanya nabyo bingi naye siri ku levo ye bweteeka ku levo y'omuntu kwotali tojja kukula kumutuuka ese nza kuba nenkana Kyagulanyi muzajja mugagga nze nkyayiriba na bulamu wadde tetwenkana era we naatuukira mu myaka gye nga byalina mbiina n'okubisinga ko nze nkyagira mbula ne botansabira sakyezo genda kunsabira ssaala ki Jensaba tosaba ssaala naawe kozi tusaba ffenna tugaggawala ate buli omwana agaggawala oyinza okuba Mukama yakuwadde obulamu ng'akugaggawaza ng'ekyo kimala Owaye njagala twogereko ku Saturday omukulembeze w'eggwanga yali agenze kugira kuwaayo mpapula to be NRM flag bearer then n'omukulembe kwajja empapula za mirundi ebiri then awo nga bamaze buli kimu kyatambula bulungi naye ate abavubuka eggaali simanyani oba eggaali yaddamu kano gundi ddamulira afande ddamulira oba eggaali ya Balamu oba eggaali y'Amajambere zakosezza bannayuganda basawo ku National Theatre ku UBC kati olaba nze nali ku UBC kuba bwe kasita byaggwa nange ne neewugula abayaaye nammwe mubatya ate abayaaye omuyaaye aba muyaaye kiringa okwagala malaaya n'omuwasa akeera kumakya neyekyanga mumugule tanze otampa ssente nonkwatako ngaate mwawina n'empeta ku mukono so you must know dynamics bwe nava wali nempita ku Serena nensika ku UBC nayinaawo byenkola ne battone ngenda okula eggaali evudde wansi eno ng'eyambuka awo Kampala Kingdom aba mobile money abaasigala awo abaali awo bonna buli gwe baasanga ne muganda wa Akulo ono Akulo naye yakubwa waliwo n'Akulo bamwita Akulo no mirundi gwatayagalanga oba yali mu poliisi muganda yena awo n'emmotoka yagadde okuleeta olugezigezi amayindo bagasiza amasimu bagatutte buli eggaali ate nno waliwo Scorpion neyitane. First of all you must be intelligent enough okumanya nti abagaali ke gagenze bwe ganaabagadda aba UBC tebandisigaddewo pozza omuntu gwe baagwako obugwe muki bangani ku kitebe eri yennyini bakyambu naffe baali bagala kunkyambu MP mu magalagavu nkugambye wennyini bw'oyingirira jjukira Baabukenya n'abalala baayingira munda nze ne siyingira munda nensigala bweru nga njagala nkwate cutaways mbamba itabona nga negwe dokita lwaki omala gatuyitako naye nga waliwo security ennene ne batabaako kye bakola abaali bategedde nti abayaaye bagenze eyo mbanenya obutavaawo kuba eyo eggaali ne bwesanga Kabaka emuhambula owa Buganda ne bwesanga Katikkiro ekolaki emukyambula kati njagala okutegeeza bannayuganda mwenna abatulaba ani nannyini ababbi abo baffe era BNRM era ba Museveni bammwe BNRM era ba Museveni lwaki nti Museveni yakulembera buli kintu ekiri mu Uganda n'embwa etambula ku kkubo mu seerisooka yaki Bannakenya Tanzania kyokka ne bwa mu Tanzania ng'oli mu Uganda akadde kano obeera wansi wa bukulembeze bwa Museveni so kati mu mbeera eyo abaana abo ba Museveni bazzukulu ba Muzeeyi wabula abali ku left wing abeetaaga okutereeza mu sseeri okubiri ababbi abo bemwalabye babbi ba Ham babbi baddamulira babbi ba Namyalo babbi ba waliwo omusajja omuta Dr. Emma Wanyama babbi baffe kubanga simanyi ggaali ya Balamu babbi ba Balamu naye baakabasayininga tebabadde nabo ebbanga lyonna abo abaana twakabasayininga ffe nga mubajjawa okuva ewa Kyagulanyi Robert Ssentamu Ssefuliya Kimpugugu Kimpana Kimpanze Bobi Wine kubanga njagala otegeera ekintu kino katugenza mu deep politics va kubali bomalu Kiseka abadiscussinga deep politics n'ebitu ebikalu mwenzo omuntu avuga Subaru mulengeza kati ekiyaga byali bivuga Subaru wano ebyo wulira Kyagulanyi Robert Ssentamu ne vice we gwe tuyita Buchaman okuva edda babadde ba ghetto gladiator era nga Bobi Wine ayitibwa ghetto president Kyagulanyi akulidde mu ghetto
bwakulidde mu ghetto na inspiring era Kyagulanyi lwakinze simubalanga great politician. Kyagulanyi yajja ne audience ye mu byobufuzi talinga Besigye yava from nowhere oba ono omusajja yafa eyali akulembera Kampala Nasantege Ssebaggala. Era kyova olaba nkugamba nti mu bannabyabufuzi abaawa kyawanise ebbango mu Uganda asooka ye Nasantege Ssebaggala, owookubiri Kano Kiza Besigye, owookusatu Erias Lukwago. Mu mirembe gyaffe gino owookuna Kyagulanyi Robert Center Musefulya Kimpugu Kimpana Kimpanzi. Lwaki Kyagulanyi mu bayimbi abasatu yalina audience ye era nga yagisinga wano. Bebe Kulu wabali abyafuwa ne besangula abali corporate. Kamiliyoni wa East Africa wanakombawo bukumbi. Bobi Wine bafutu soja kyovola nti entambula ye enjogera ye enneeyisa ye ya inspiring abavubuka abo bangi. Era bw'agamba nti azembi obufuzi abaasooka omuwagira be ghetto youth. Ekivulu ekyali ebusaabala kiyasemba okukola ekyemisana walaba abaana abaali baali ba ghetto youth nga bamanyi yeewaffe oba oliawo agenda kubaako kyakola ki kyakyusa. Ekyasooka obbajja enviiri ku mutwe kwe kukola structure ya Nuupu n'esuula bafulufiga n'abalala natandika okuleeta abantu nga Ssennyonyi. Bambi Bombongo obwo baali bamanyi nti Lubongo yawaali obagenda okubeera Yanga Mulo. Scorpion abeere nga ye treasurer wa Nuupu. Bombongo bwabwe bagenda okulaba mulongola tutambula nga Kyagulanyi bigenderwa bye si byaki si bya ghetto si bya futu soja kyokka ekyasingera omukuba wansi eyo kwogera ku bisiyaga abaana abo boolaba abawansi abayaayi tebaagala bintu ebyo. Kitegeeza okuva mu myaka gya 2000 Kyagulanyi nga atandise okuyimba akagoma n'azimba era nga ffe tumumanyi nga ghetto graduate era pulezidenti wa ghetto. Kitegeeza nti abaana abo bamuvunaanyizibwako 100 ku 100 ne Bukyamaani. Mpo ky'okubaako kye bakola ekitonotono okubayamba kale si balina busobozi bwa njawulo naye weebuuze n'ekamu okya Kyagulanyi akoze eki nga nejjo bamuwanguddewo mu kalulu k'abavubuka. Era genda mu ghetto kati okwetooloola bwe baba nga aba ghetto kuba abo abaana baagala bintu bitono nnyo. Lwaki olwali Kyagulanyi kyasaba kulinnya mu ghetto kati mwana musaya mu basayini ne tubasayininga. Era kyovola nti awo Hamu we yazimba ekisaawe okimanyi bulungi ekibadde ekiyodoodo ky'ababbi okuva edda nedda n'agezaako ng'obusobozi bwe buli n'abawa emirimu. Era ojja kgenda okulaba ng'olwayosa okutambula n'akasawo awo mu Bwino wansi awo kafumbe mu kasaawo kale ababbi mwebali tebabula kubanga okutereeza omuntu tekitwala lunaku lumu. Ne mu lihabu bw'oba badde tugeze onywa ecupa za walagi 5 tebazikuggyako lunaku lumu. Bakulekera 3 ne bakulekera 2 ne bakulekera 1 ne bakulekera half paka. Kyobola healing takes time. Hamu n'abasayininga ye mu jurisdiction ye n'abaako baakwatako. Era ntulaba nti mulimu abakyuse mulimu n'abakyabba mulimu naye ngeri olaba waliwo enkyukakyuka nga oli bwakubbako akasimu nana gy'olondo laga negundi nkomyawo akasimu k'omuntu ne bakaze ekitaaliwo luli. Namyalo n'agezaako ng'omuntu n'agenda ng'abayitaayitamu tosobola kumalawo kyonna naye sikulimba olwayosa otambula ekawempe n'essimu yo ng'ogikutte mu ngalo. Emyaka egyedda abayaaye baali bangi nnyo n'akulabye ekitunzi dansa nawa abye baali bangi nnyo naye olwaleero gavumenti egenze ekola enguudo enkulaakulana egenze ejja kuba kukwinizibwawo kati bakyasa omuntu asobola kukubbirawo ng'edda bwe kyabeeranga. Naye era tekikugamba nti ojja kgenda essimu ogitaddewa kuba ne mu Amerika babba buli wamu babba mu nsi yonna ne Roma ne Vaticaani olaakuserena we babba. Omusajja akuyitako Vaticaani nga yambadde omusalaba omunene yeekaaluzuula n'akubbako essimu n'akkuba eŋŋumi n'ogenda. So Damulane n'akola kyakoze kati tusigala tunenya Kyagulanyi ebbanga lyamala mbaana ba ghetto ne bw'ayingidde ebyobufuzi. Olaba ebyobufuzi byabizannya dda mu ghetto oba yagifuluma dda akola bibi. Togera Kyagulanyi yabataddemu abo kati olwaleero abaana abo ne bajja ku mukolo gwaffe kuba baana baffe wabula abaana abo balinga Sanchez bonajja omuntu we Masaka okumujjamu Masaka kiyinza okutwala emyaka ng'egi NRM etandise okukwata kuba ghetto kuva mu kalulu ka 2021 y'emyaka 5 gyokka.
okugisensera obulungi batandise kati kitiza nti omulimu ogw'okukola kukyali muki naffe ffennyini tubatya n'abasirikale bennyini babatya abo abaana tojja bakuba masasi era batinkudde badde bagala kuba jobless biliyoni yaabwe naffe ffennyini abababeeramu n'abasirikale bennyini babatya baana bato togenda mukuba masasi togenda musibamu tebannaweza na myaka 18 omusibirewo olwokuba kuye engumi n'akumenya ennyindo so bakwata mpola ne boba n'emmundu era abasirikale balinga boogera nabo ki balina bakobanda kitegeeza mufo ky'okuba tunuulira tuteekeyo vidiyo tubanenye biki how can we help them kuba nabo bannayuganda abamu baganda okusinga 65% baana baffe wano kuba baama ba mu Kampala ate Kampala eri mu Buganda tukkirize nti baganda tukwataganidde butya ffenna kubanga amawanga g'abazungu Trump ne bali bakamala Harris balina baawula naye badde omanyi nti bw'owangulwa mu America oleeta gundiyo manifesto n'ogigatta n'eyono ne mutambuza America ekitali wano bali mwezo naye nja mwebaza wanuupu ne bali mwezo naye ekitundu kyakulembera afubye nnyo nga bw'asobola okulaba ng'abaana babatereeza abagunjira omulaba nga gatali ku nfuufu awo ng'abakuba emigga emiyitirivu ennyo ate ng'abamanyi maaso ku maaso Lukwago ayambye eki ng'oggyeko Lukwago okwemulugunya buli ye Lukwago tugenda kufa nemujoga ebyo ebintu byabwe bannabyabufuzi naye singa Buganda kubanga era obwakabaka opposition government bannaddiini naffe abantu ssekinnoomu tuli mu Kampala how can tusobola kendeeza tusobola bamalamu tulina gy'olimala babbi tulimala gy'olimala bayaaye tolimalawo bantu ba ku nguudo ne bw'osoma bayibuli ku nguudo kwaliko abasabiriza era kwaliko ababbi bw'osoma bayibuli waliwo omusamaliya omusajja ali ava omuleevi omusajja ali ava Yerusaalemi ng'agenda Jeriko n'agwamba temu Yesu yennyini olugero yaluleeta kiza nti abatemu abayaaye kuva dda tebaliggwawo tusobola tutya okukendeeza Dr. Emma Wanyama ayina ekitongole bakiyita Pure Heart Child Foundation ayina ennyumba wano bagiyita White House wano emuyenga naye yavaayo nadda wali mu kifumbiro okulira na Bobi Wine waliwo Dr. Emma Wanyama ayina Pure Heart etwala abaana kusoma ne bwogenda wali mu kifumbira atwala abaana kuki ku kapasite gy'alina ng'omuntu so kati ng'ovuddeko okuba tunenya bunenya abo baana baffe anti waliwo ebinenyezebwa omukazi ali ku boda bamusika olaba nedda tubanoonye tubakole ki ojja kunoonya omwana nga bakamusiba emirundi yaga nga nabo balamuzi babamanyi omulamuzi amanyi notoka naye lagasiyansi sanje era okomyewo tobonerera kati ekirala omwana ng'oyo bagenda mukwata bamuteeka eruzira emyezi 6 akomewo era akole ekintu kyekyo so ebibiina bwakyagulanyi baafuna miliyoni 4 buli mwezi ko bala biliyoni 3 zaafuna mu mwezi gwamu buli mwezi abaafuna obukadde 4 ayinza atya okulobinga oba akakiiko ka paalamenti oba Ssennyonyi ne bagamba nti mannange sipiika kana akawombe kagende tubeeko kye tukola hano ku paalamenti tubeeko abaana wakirifu aba opposition ne batuweererayo abaana ebi oba ne tufunayo obudaladala kuba abaana oba ne tubazaayo ne babaako kye bayiga kubanga nabo emize bagikooye enjaga bagiyigira ku Kyagulanyi vidiyo zonna zaakola kataala biki mulimu enjaga yeeta sada simanya Sebagulanyi simanya omusada simanya biki bukyamaani ng'oggyeko bayigiriza okuba entandaalo yessebo wobbaasi biki kyanjawulo kiki kye bakoze wabula nabo babaagala mu mbeera eyo basabireko ki akasente akalulu baba opposition yagala Kampala ng'emyala gijjudde kasasira enkuba etonye gizibikire bakwate ebifaananyi bagende eweru baga nti olaba ekiri e Uganda Kyagulanyi okimanyi bulungi kyansi kuba ffe tuli beenaale muze naawe okimanyi bw'oba oli ku vision group ng'oli kubukedde nga ne studio z'oyiwa n'obakolera pakasa lagayo kamera oli si pakasa oli bw'oba oli wano genda ogikole ku Ghetto TV genda ku Map Media niwo bw'oli wano you are under Yoweri Kaguta Museveni commander in oli wa ADF bakakuwakanya government sinagambako nti Museveni si ye president olina kuwagira enaale mya kukola ki tuine mumani Sanchez obera mu nyumba nga tata wa mani oli wa Sanchez ladies and gentlemen Sanchez ayine mundu obaka tubyakuwayiriza twewayiriza badde nkugamba
Kyagulanyi yasiba abaana era abaana bagenda bakitegera lw'omushana yasooka okyogera ne bamuvuma yagamba Kyagulanyi omulimo gwe kuzuula opposition entuufu abaana babakwate era ogenda okulaba nga bakutte omuntu ate nga bamusanze waka bamanyine wabeera. Iran yeewuunyizza okulaba nti abasajja babe bonna be basse era Israel badde ne information nti Sanchez obudde buno ali waka mu intelligence baga eri yesinga kati kireza inamba moro mu security ya Iran. Kyagulanyi ng'ogyeko okusibisa abo abaana bakyaliire ba Edward Nowa Mutwe ne ba Edi Mutwe yafunireko ssente kubanga Israel yateesa n'aba Hezbollah ku nsonga z'okuta abasibe naye nga tebakolagana. Ye Abedi bwanika abuuzo baawe lwaki tetuteesa ne gavumenti neeta abaana naye banaabata mu Uganda temuli kwekalakaasa temuli lutalo wawo ogenda ofunira ssente. Anti kati nze kyenkubuuza Amale lwaki buli kimu mukisa ku Kyagulanyi mu kifo ky'okunenya bano abakuuza abaana abogenda kwenaaleebo anti nedda eyabakujja agenda kujjayo mpaka lwaki waba agenda emukono tebamugobera fetwakabafuna. Anti kyembuuza lwaki muzeeyi waba agenda ku PDM tebamugoberera? Abo abaana batambula ne muzeeyi buli wamu era omwaka oguwedde wali mwezi nga gwa mwenda waliyo NRM baba bazzukulu abantu baali abintwalo ate nno si bokka abaabaddewo lakuba attention bagitadde ku abo naye wabaddewo aboogera olusoga awaddewo abavudde ettolo buli we NRM yazze n'abantu omwana omubi akolaki kati olwaleero abo naggabi babbi baffe solution Dombo Musiru solution eri emu abaakoseddwa tusobola obbatuukirira oba nnamyalo oyo toyina bukakafu mu mateeka toyina bukakafu nti oba abaana abo bakoze batya toyina kata bagamba bamukubye essaawa mobile man anyuka saameka abasinga tebalina time naye zisinga okukibayita okunyuka saawa 3 ez'ekiro. Wali twavuddewo essaawa zadde 9 kuba nzijukira bulungi zadde essaawa 9 dakiika nga 2 awo nze n'afulumayo eri kati abayaayo okwamuka batandika okugiragira kale tubale mu saa 10 ne baba nga saa 10 ne mutolaba muntu n'ogwo kati olina bukakafu ng'ogyeko ya social media gwe nga munnamawulire bugamba nti abaana abo bakoze batya basooli era mu mateeka bw'era nga kibiina ky'enaale kyagadde kukulemerako kisobola okubuuza ebibuuzo eno mu bbalibbali nti okakasa abaana baffe bakoze nga tuzze mu politics n'okubwa emiggo gyaki kuba gwe ebyobufuzi obimanyi. So saagala obenga abantu ba social media abakwata ekifaananyi kyabadde Congo ne bagamba nti ekiri e Kampala kikambwe nnyo. Njagala tugobere nti abaana bali emisana bagenze nga bakola effujjo ng'embeera zaabwe bwe ziri ebyokunenya gavumenti ebirina n'opposition ebirina kuba ffenna tuli gavumenti naawe oli ki abo baana baffe balina abazadde baabwe kyekisooka abaana abo mu Kampala temuli lutalo nti bazadde baabaafa abazadde gye bali ekisooka abazadde bafeeyo ku mwana gw'ozadde kubanga abaana abo kati ekirala KCCA ne Kampala Lukwago ne lukiiko lwatwala Misa Kabanda n'abalala ekirala Kampala district enenda obukulembeze ekisengayo NRM. How can we secure the future of those children because baana bato kati mu kusekiwalinga ba stakeholders abali mu Kampala wabanga Kyagulanyi abadde ghetto president emyaka nga 2 naye obuvunaanyizibwa tebanne nze kamoocha tewaliyo mu bino atya naye ne kamoocha babonaabona babagoba ne ku ttaka Kyagulanyi tanyega ekitegeeza nti bano bannabyabufuzi bo omulimu gwabwe kulabisa anti era n'oli wajja okubuuliza Amale nti bano bonna bannamyalo bafande Ddamulira bahaamu ba Uhuru bafuna budget okuva owa muzeeyi nti tugenda kutereeza abageto bano tuwe budget bweti tuwe budget anti okutereeza kye nagambye okumala okutereeza tekitegeeza kumalamize muntu ekyo kimanye bulungi nti n'abayimbi kamiliyoni leero akyatambula ne gaali ezikola ki ezibba naye nga tekikyanetingisa kikyatalina omuze kiringa omuntu omubbi ne bamutwala mu state house ojja musanga akwata mu nva ng'ate buli kimu kikola ki weeki kati ebyo okunyakula amasimu na biki tekitegeeza nti tewali mulimu gukoleddwa mu ghetto gyomize
naawe kyomanyi obulungi nti omuntu yakugaakuba okuva obuto anywedde seggala anywedde enjaga akoze buli kimu tasobola kulekera awo muze lunaku ki naye tuve ku bulemu game tudde ku nsonga tutereezezza tuti abalina okuweebwa credit tugibawe gavumenti yotongera ogiteekako akazito kubanga yeevunaanyizibwa ku buli kimu bwe beegezezzaako naye nekyagulanye Robert Ssentamu Seffuliya kimpugu kimpata kimpanze Bobi Wine era alina ekyokunenyezebwa wennyini poliisi yavuddeyo negaya akakwata abo bageto youth 21 ejja bata tena kyabbakola ebyo ebintu obiraba obusangosango bwe butyo ekisooka wataba muntu akira yiminga taba na musango bwata balina okuyiga poliisi leeta ababbi mumututte ku poliisi kituufu abbi nga n'ekizibu tyakiina naye tewali agenza kukola ki goberera fayiro nga bagiggalawo ate okwogera ne bageto commanders Scorpion Shaba kituufu bageto command era tulina omulimu ogw'okukola gw'amaanyi n'obbakwasa amaanyi ne tulina baleka bulesi tubawaane wabula bageto komanda balina obuvunaanyizibwa okukola ekyo wabula eŋŋumi gye bakkubye batekukyakuvaako eŋŋumi gye bakkubye oba tekyakuvaako waliwo nalabye omu ku bageto komanda ng'agamba balina obbikola ebyo bajjukize bali bano bafande eddamulira babatuukirira nti akasente kaabwe pulezidenti ke yabasuubiza ebyo biba byabufuzi bye tuba tuyingiddemu nzenyogera ku munnansi oba ku muvubuka gwe saagaladdemu okukola ekyo kubanga nange nabalabye wali nga si bangu abavubuka si bangu kyokka era ebyo ebintu bibadde ku bayimbi ebbanga gwanvu nga bakola bwe bati abantu mbivulugu okimanyi naye nga tulina bwe tuberaga bantu naye nga abayimbi ekisooka abayimbi ate nga abayimbi abasinga obikola abo badda ku opposition ekyo okimanyi King Saha Gravity waffe Chameleone waffe Bobi Wine we ate abanagaali omumanyi Bebekulu ne Juliana naye abayimbi wano banyizira bafana atuuka awo buli mutu yena bakola ki bamwambula so tulina omulimu ogw'okukola munene nga tuvuddeko okunenyaŋŋana kyokka n'ensi bw'egenda ekyuka abaana abo abali kulaba ebintu bino kambagambe mu myaka 10 mu maaso ekawempe nga batandise okuzimbawo mujja kuba teminawo mwekweka batandise okusitula zikalina kuba n'olwaleero ojja genda okulanga ne mu Kisenyi babafunzizza nga batandise okukola okuzimba nga hideouts zikendeera so you better change your lives for better ebyo ne mukola ki kuba n'ababifiiriddemu bangi naye n'obuvunaanyizibwa bwa gavumenti tetubujjaawo kuba yerina obuvunaanyizibwa ku bantu kati nze sijja kutya kugamba nti gavumenti erina obuvunaanyizibwa kubeera Museveni agenda kuwangula kyo tekijjaako Museveni ate nze siga nti nkola namyalo bagundi obagundi njogera nga munnayuganda beebala omulimu gwe bakoze naddala ha munywanyi wange netwongeremu amaanyi nga tulina gwe tulekedde tugenda mu kalulu munnayuganda taatye okutiikinga Bobi Wine okutiikinga Museveni agahayi nga tejja kunkwata abaana bano kozi buli avaayo kavidiyaga 226 mutulinde 226 enyondo n'abembala bayogedde ate balondera mu Kampala okuno kalulu kabwa meya ndi bagenda kulonda mu Kampala enaale mwesinga okuluzinga oba mu Buganda mwesinga okuluzingira kati kuno bageto youth bagaye engatto eriki anti era Buganda twagala tuluzinge because mbyobufuzi bwewangula buli wamu obeera munafu ekyo kimanyi if you win everywhere in politics means you are weak you must put a leverage ya wano mwatuwangula n'ebusoga netuwangudde abantu basigalemu amaanyi agakola ki agalonda n'abalonzi bagendeko mu jimu mutolina kutambula abalonzi tugendeko mu jimu eri bwakkanga ebinyonga naawe okola ki because politics is a dirty game ojjukira gundi yakubanga abantu emiggo tomujjukira yakuba yali ani omusajja yakubanga abantu emiggo Kakooza Mutale tomujjukira ng'eggaali yayenga abana mmotoka nno nga zirikola namba myufu miggo gigera ginyooka so byobufuzi worldwide bwe bibeera awo wennyini mu statement ya muzeeyi yavuddeyo n'agamba 2026 ekimuleeta kuwerekera bazzukulu obatwala mu nsi nsuubi ne tugamba owakanamu came to escort the bazzukulu owakanamu bajjajja baffe bamulemeredde bataata baffe ajawerekera balina emputu ate kati kiri bwe kiti omuntu yali n'okuba omwavu
n'omugagga singa mu Uganda mubaddemu olutalo nandibadde bulemu ku Museveni gimusaka 100%. Tulina ebitatuuse bulungi mu Uganda wabula n'abantu enkola yaabwe nnafu. Ojja kusanga Sanchez tatawo ng'aga nti mwavu ng'alina abakazi aba n'abaana 19 naye naye akaaba obwavu. Nze nali mbaddeko e Busoga ebbanga ggwanvu. Basoga balina issu zaabwe naye nabo bazaala nnyo. Osanga omuntu alina abaana 9 ogenda baliisa ki? Mu nsi yonna okimanyi bulungi resources tezimala. Bannayuganda tulireze tulina obunafu waffe kubanga gavumenti egezezaako kukuuma security. Kati nga tulina oteekamu amaanyi okuyiriba. Buli makubo agavaamu ssente we gabeera regular available nakyo kizibu ng'emmwanyi pamba biki nti omuntu n'omusiru afuna ssente aga amakubo gava wadde nti obutadda nti omusiru alima vanira we n'afuna milioni z'ebiri n'ajooga. Kati abasiru miliyoni namba singa bafuna ssente mu mmwanyi ne vanira eggwanga ligenda kuba liti bajja kugula emmundu bayekerayo bekalakaase n'ebirala. I'm talking at a political view. Era bangi bajja kumpakanya kuba tebategera politics. So government negenda ngekweka amakubo omuva ssente twongeremu amaanyi mu kunoonya ki ssente. Mu mbeera eyo government kwe kusaawo okusoma kwa primary ne secondary. Kati eno waggulu neekola ki? Nenyunyulayo abantu baleme kusoma nnyo. So katego ka government mu nsi yonna government bwe zikola nagano gabe banne kibiina mulekerawo okwerumaaluma. Tebajja kulekeraawo kubanga Museveni yafandinga okwawukana kw'ebibiina. Era bw'alaba muteredde nga ne Katonda bw'akola ebyobufuzi byonna gavumenti zonna zivaawo waggulu kuba Katonda bw'alaba ssebo tewali kizibu awo nga basindikamu kakolera nga kabattamu emidduli awo nga mukola anti okwerumaaluma kyekivaako kayanira budget. Simanya nze namyalo njagala kino era mu nsi yonna bannayuganda bayingira ebyobufuzi batategeera. You have to know how politics operates. Nze nabye njogera lwakuba mbyogera bakasuku eno muyomba. Buli kye munenya gavumenti ya Museveni musooke mudde ku bakabaka ba Buganda bakulemberanga batya mu biseera byabwe. Buli kimu kyaliwo. Abatagambwako baaliwo, abataka ababba ssente baaliwo, abakungu abami ba kabaka abaali abayaaye baaliwo, obutemu bwaliwo, obwannakyemalira bwaliwo, tewali yaliwo. Kabaka akeera anaga Sanchez mu musaleesale mu mwoki nene talina nsonga. Abajulizi ani yabatta? Kabaka ani yamuvunaana? Kabaka Pembo yagwa eddalu omuganga n'amugamba atte abantu 24 ne babatta teyawonera yafa eddalu. So politics mu nsi yonna yeomu naye kye neebaza ku Museveni tetulina lutalo kalwanga ensi endala zizannya ebyobufuzi mu ntalo osobola okumpaayo emu Nigeria ndaba newana egundi kyatandise Kenya. Kati Kenya bali mu kugizannya byabufuzi by'abazungu balabe eteredde ate buli wetereera eba tekyewola nnyo mbazungu na biki. Kati kwe kusindika bannabyabufuzi ne bakozesa abavubuka ne babawa ebikola ne ssente n'amasimu na biki. Kati n'oyo ate aido bamusangira ne yeeyungamu batandika okuba ensi efukamira baki abazungu oba yeewole ebya IMF zibikola n'ebirala bwe balaba ikonomi ye etambula bulungi ng'olina woolaga babikoze mu Latin America, babikoze mu Middle East, wabiraba mu Africa eyo mu Tunisia bade bagana bikola ku twawulo eri babikola babazungu babikola era kyagula nnyo okuzungazunga kwazunga ebyo baagala era ojjukira 22 okwekalakasa kwa November ebyo people give money ne bajja ne besiba ku nsonga ezimu nga ntuufu tugeze tukoyo okugenguzi ninge ekigenderwa ekiri waawo bamukulembeze bamusuule ku ttaka. Nga tumaliriza njagala tumalize n'ensonga ya Ssegirinya DNA results nga kigambibwa mbu ku baana 9 5 si bamugenzi. Kisoboka gwe Ssegirinya nga bamulaba azungana yayina amakulu agazaala abaana bonna nga babe ogambye otya? Ssegirinya bamulaba azunga musajja alwala n'afa ndasobola na kuyimuka ne baleeta obwana w'emyezi 6 obumu bwa luwemba luswa
atumuwairiza president waba independence obumu bwa luwemba luusi obumu bwani obulamu bwa Ssegirinya bwagootaana nnyo partially nakyogerako ku papa era Ssegirinya akola statement naga kale singa nasigaza obwa kansala bwange kankubuulire ebyobufuzi n'ensi nga bwetambula to papa Sanchez wano wendi siri bulungi nnyo nina nebyetaago bingi naye ntambula ki ng'olinamu ku mirembe gyange kuba nkyali muto nina emyaka nga 3 kyali muto tewali muntu agagawala ku myaka gino naye Ssegirinya papa kateebereza afudde Kyagulanyi atutte effujjo ku lumbeerwe obusente bwandivudde mu parliament obabulidde kuba tosobola nti bateesa sente za Ssegirinya zimala emyaka ziri awo ezobakati zikozezi nti nabo batono abasigaddewo olaba akavuyo akali mu lumbe lwa Ssegirinya kyokka omusiru oyo yennyini yafa agambye mbu Kyagulanyi ayogerenga ku lumbe lwange lengera Kyagulanyi yayogera bakoze ennyimba 2 batabuse beevumye oyo nosensi yenna ava mu kupapa n'oyingira ebintu by'otategeera politics ali wakati wa Namyalo Ddamulira baani abo bola babbala mungi politics ali mu opposition yawo mungi politics ali ku parliament yawo politics ali mu Bukedde wano politics ali mu NBS politics ali mu BBS CBS mungi politics ali mu makaga maama nnyabo kyobola nti Pastor Bujinga agenda kukaluubirizibwa nnyo okuwangula ishu za mukyala we kyokka ate nga singa byali tebiyingidde mu bannabyabufuzi abasumba bannabyabufuzi bantudde n'omukyala ne bakkaanya oba bagabanye emaali olumu naakola ki kati mwayingiramu ebikonge weewalanga nnyo politics okuyingira mbulamu bwo kati Ssegirinya yaffe ensi yekola ki naye wano omuntu wakudeeta nze bannakyo obuulaba Kyagulanyi ne bwajja nga mpagira Kyagulanyi yesiwakanya gavumenti kamugiyita omusiru era njafiira ku myaka gyange 8 nga mpangadde bulungi buli gavumenti nga njibaddemu Amale nati awo wetwebuuliza nti abasajja kati tuli setuwa tutya okwesiga bakyala baffe anti omukyala wamugjawa Saawa Zonto yagambanga nti gye tugula gye muwasa mukyala wamugjawa ekyokubiri ki ekibakombozesa abakazi ab'enjawulo beera n'omwoto be n'oyo kubanga ebizibu ebisinga biva mu kugattako maama wange yaŋŋamba ndi muto naŋŋamba mwana wange omukazi kasita alimanya nti olina omukazi edda taliddamu kukola atandika kuwonoona bintu bye kubanga amanyi ne bwe yeerumya waliwo omulala akola ki kati naŋŋamba mwana wange tusobola okufuna obuzibu obw'enjawulo n'omukazi bw'abeera omu n'abaana mu mukyalo omu ebizibu bijja kukendeera kati Sanchez awo wooli obusolo bukwata empola anti era waliyo n'abamu abagamba obeera n'omu era ogenda okuzuula gwe towulirangako nti oli amaze emyaka 3 mu bufumbo Mbazira Tone ogenda okulaba abaana era si ba musajja aikwoti Mbazira Tone agamba akabenje ke baagwako bandifudde singa yali avuga sipiidi tewali bwe baagema bizibu naye waliwo ebizibu bye twewala oba nga bikendeezeddwako singa oli akkuba esasi kyanseezi nerita abalala nga 5 gwe nerikuyita mu nkwakwa nerikumenya embibiriizi kale tewali atafuna bizibu naye waliwo bamukubo lyokwata nga ebizibu bijja kuba biki Ssegirinya singa tukyamulina singa teyabuuka kugenda kwesimba ku ki wemupi nasikye nagamba Luswa nti Luswa singa yabeera kuba kansala najja nga because now Luswa is rubbing shoulders with high ranking politicians nsobola nze omutampaana Dr. T mugezi oli mugezi kana nze siri mugezi abantu bakwana botondako okubuukabuuka amacyo n'ogwa mbizibu ne bajja ku lumbe ne banako okukola speech n'okulwanira ku buzindaalo oli mugezi kalaboti aita wasimbawo nesimbawo biki tumalirize nakano mukazi we azesemba bula anaasobola eyo wali olaba balwashande beekuba amasasi abo naabeekuba Abanyarwanda nina Rose muki muvandimu ate Lwashande muvandimu ate Ssekikubo maama we Muyima taata we Muganda ate Kuteesa ne muwala we ate Sodo ate Anifa Karogwe Sanchez Semakalu Paulo genda mu nkuuka munywe engule ziri ntalo zaabwe oli mwana mwabwe
baleke. Don't discuss those. Anagisobola. Tasobola. Basigale. Tasobola ne music yali aganye. Abantu bonna abagobera Kyagulanyi Robert Center Musefulia Kimpugu kuchimpana chimpanze. Ebiseera byatuuka Sale n'akwata ssente n'azowa pulumula tebakyateeka bivu. Era n'omuntu kizibu kati bookinga nina lowoozi kwamanyi waaki kivulu kyo bajja kisazaamu ne basigala nga baavu nga balina kuddukira mu poliisi wakina biga ayi naye nga ne gye baddukidde nze nalabuka mangu nenzirukwa ku Kyagulanyi mwenna mu kusooka okundaba nga njawukana ku Kyagulanyi mulaka mwanninnya gye ssaali kuba nali sinnabamanyi ojjukira saga ya bizonto 2 mu loko down mulabika mwenna manga naye ono mwana ng'abaze kafu kumbe nze nalaba emyaka egi ngewa Kyagulanyi obwavu bunyuuka kati lengera baganyuddwamu ki bajja fundikira nga bagenzi wa Sale bawawe miliyoni 5-3 obeerewo ne nina loozi miliyoni 5 ezikyamugasa obulamu buzitowa kati bwe yayingiramu bukulu Kyagulanyi ntagaba ssente Kyagulanyi okumanya mukodo ne bwanywa segereti n'asuula firita agirya tagaba yadde 10 omumanyi nyakutuusa mu nsenso eryawa bahilda mani yawaleeta mu parliament ate bakubye kati gwe bwezaala omwana n'omulwepinga ate oba okoze eki yuyo gundi ajja mu parliament ani ono walukagga ajjayo Seggona Kyagulanyi takyalina maanyi ekibiina kya nuupu tekikyalina maanyi kuleeta muntu nga kyo nti kimuwadde kaadi busobozi bwa muntu nga ye nkaddemu baatule bweggwako ku mmotoka n'okuma bwoti ekisaawa kyaka naye nga tekuba serefu kati ye nuupu nti ekisaawa kyaka Kyagulanyi yalisitedde sente afuna era ajja kukwata ekyo bampuuga bafune ze bafuna baani kati owa nuupu takyayitamu lwakuba kaadi kyova olaba abamu confident bakuba Kyagulanyi kati nga bano ono wente baani bonna bakuba Kyagulanyi because constituencies zaabwe zibategeera era ab'emitaana beebuuza lwaki mukuba omubaka waffe mumwagazaaki baagala naye of course Museveni kimukolera era yabala kuba ebyobufuzi kubuzaabuza bannaku abantu abaagala okwegatta ng'abaana weebali bassaako leediyo nebuulira enjiri kumbe bakola ki beegatta bwesaalawo owula ate enjiri yabadde etya olwediyo ekyankalanyemu kasigino lwandi waliwo omukiri ogugenda mu maaso ebyobufuzi abantu babita era waliwo abeebuuza dokita naye bigenda mu maaso mu sitobira America ekwata billions negenda mu bwengula bwenoonya obwana bwa kiragala nga ina ba homeless ku kkubo omuzungu assaamu billions of money okuteeka wa animal control okunoonya ebisolo byonna ebitaayaaya naye nga abantu bali ku kkubo bafanjala eyo yensi tetujja kusukkako awo olwaleero tubadde ne Dr. Amale mwongere mulonde Museveni mwagale NRM ako kalango mwagale ate kati gwana kubukedde bakusasuza mwagale Kookie promotions mwagale ba Sanchez bonabona channel ze NRM zona we ziri Kookie promotions Saimuka Walata Kasuku Zubeda bacho tuzibako zonna za Sako channel ze NRM we ziri muzigoberere ebyo ebigambo tubimenyawo era bya muntu Ssekinomu Dr. Amale si byaffe abaweereza ba Kookie oba abaweereza ba Kasuku nga tebali mu studio zaabwe